Mikwano gyange mmaniriza nate ku Yugi Updates TV mategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okubanga muli ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Mbaaniriza mbeebaza egyo gyonna gye mutuusaako engalo mwebale mmwe okukola obutaweera okulaba nga muzimba eggwanga lyammwe Uganda okuba nga mulituusa ku mutindo ogusingayo okubeera ogwa waggulu ennyo. Ffenna gwe twegomba okuba nga tutuukako muganda wange eki ekitukozesa tukola ddala nga tulina ebigendererwa. Gwe muganda wange aliyo akola nga tulina bigendererwa nga tulina biruubirirwa nga masaazi zino wandibadde naye weebeereramu okole nga oyina ekigendererwa gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange nkwaniriza nnyo gwe munnankyukakyuka ali eyo era ebigambo byendeese buli wompulira buli wowulira eddoboozi lino manya nti ebigambo by'enkyukakyuka bizze gwe mukwano gwange ali eyo. Naye kyoteerabira kyotakolera ku nsobi teweerabira okusubscribinga kubanga woogaana okusubscribinga ojja kuba okotogwalidde omukutu guno okubanga gutuusa information ku baganda baffe abali eyo ebunaayira abali ludda. Jjukira buli wosubscribinga n'oteekako ettaffaali lyo eno channel ebeerako eddaala lyebuusibwa okubanga eddoboozi lyeyongerayokko mu maaso ne lituuka ku buli muntu yenna gy'ali. Jjukira nabagamba yenna olyoka eddoboozi lye twasigaza okubanga twerwanirako ffe nga bannayuganda, so tuli maintaining tuli promoting lisobole okuba nga ligaziwa amayengo g'omukutu guno gabeere nga gagaziwira ddala gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo baganda bange besitasobola kumenya kinoomu, mbaagala nnyo mbaagalira ddala nnyo nnyo nnyo. Muganda wange gye tuyise emabega eyo gye tuvudde nze nammwe gye tutambulidde muzze mugoberera abakulu bano ababaka ba paliamenti okunaaba ensonyi okubanga enguzi bagifuulidde ddala kintu ekiri awo bwekityo ekyo kye basobola n'okutwalira mu nsawo. Gwe muganda wange ali eyo yeekuumira ku Yugi Updates. Tulengeddeko abakulembeze baffe bwe twesiga obulungi nga batuyiye, abakulembeze baffe nga batuyiye ffe ng'abalonzi ensonga ze twabalondera nga baazivaako dda gwe muganda wange ali eyo nga bamu batandise n'okusapootinga bano bwe bavuddeyo ne bakwatibwa ne basibwa mu makomera bakwatiddwako ddala nga babakwatiddeko ddala ne basobola okuba nga bawolereza okuli enguzi. N'ejjo jjuuzi jjo ly'abalamu omubaka MP ono Anita Mongo ssaako n'omubaka wa Rakai Women MP Kinyamatama naye n'avayo ng'awolereza omukyalo ono ow'e District Cissy Najjuma asobole okuba nga addwamu aweebwe ekisa ku misango gy'obukenuzi obuli bw'enguzi gwe mukana wange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Naye tulaba ebitongole ebyenjawulo nga bivaayo nga bigamba basazeemu mangu ebigambo bye baayogera ebyokuba nga badifendinga obuli bw'enguzi kubanga si ekifaananyi kye baagala okusiigira eggwanga, si ekifaananyi kye baagala okusiigira eri emigigi emito. Twalabye n'ekitongole ekya ULS ekya Uganda Local Society nga kivuddeyo nga kigamba ku babaka ba paliamenti abasinga omwabadde Ssemujju, omwabadde ababaka bangi bekyamenye balekerawo ogenda ku mikutu emigattamantu social medias platforms ez'enjawulo nga bawolereza abasajja bano abaali enguzi naddala bano ba 4 commissioners abagabana akasiimo gwe mukwano gwange ali eyo. Era kyavuddeyo nkibagamba bakomye mangu bye boogera babikomye mangu gwe mukwana wange ali eyo. Kano waki nkuleetedde bino njagadde nkutunuzeeko emabega nti emabega kaawo twalaba nga omukulu ono omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaawo n'akola ekibiina kino ekya NUP. Abakulembeze bangi bava mu bibiina ebyenjawulo ne baddukira mu kibiina kino kye balaba ekyalina amasannyalaze ekyalina amafuta. Mu kaseera ako muganda wange twali tutunuulidde ebintu bingi nnyo twalowooza nti buli addukira mu kibiina ekyo agenda kuba munnankyukakyuka azze kulwanira wamu naffe tusobole okuba nga tukyusa eggwanga lyaffe Uganda gwe muganda wange aliyo. Naye ensonima nnyingi ezeegatta mu kibiina ekyo owaliwo obutamanya muganda waffe ono tumusaasire ddala era alina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Bangi abakulembeze baddukira mu kibiina kino okusobola okuba nga basemberera ddala basobole okusembera kumpi n'omukulembeze batuule naye ku mmeeza basobole okulya ebittafuttafu basobole okuba nga banywa amata
amata agaliko akabubi wamu n'omukulembeze w'eggwanga naye nga beekwese mu kibiina ekya National Unity Platform. Muno nno mwe muli omukulu ono Obed Bwanika yava mu kibiina kye kyeyavaamu. Ababaka bangi be tulabye bavudde mu bibiina byabwe, mwe muli ne Mathias Mpuuga, ababaka bangi nnyo bwe batyo, naye balowooza nti nno bagenda kubanga beekwese mu kintu kino basobole okubanga nga bawuddisa omukulembeze w'eggwanga bwe bagabana ku nsawo ye omuganda wange gwe ampuliriza. Naye paka omukulu Bobi Wine we yavaayo n'alabisa bwe yateekawo okulabisa eri ababaka bano ng'asinziira ddala ku nsonga yasingira ddala okukyaka ennyo eya Service Awards eyaviirako kalumamyera, era kati ababaka nkuyanja bagenda babasowolasowolayo, ensonga nnyingi zigenda zikwatibwako. Services ezisinga, industry ezisinga nno bagenda banokolayo abakulu olw'okuba nti nno enguzi efumbekedde mu ggwanga lino. Gwe mukano gange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Kakati abakulembeze baffe amaanyi gabawedde, abeesimbawo nga basimbyewo lwa kigendererwa lwa kulya na mukulembeze basobole okugabagana ku musimbi, basobole okuba nga bakukusa ensimbi, amaanyi gabawedde. Gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates. Tebamanya nti nno omwana omusajja azze kubalabisa nti omukulembeze wa National Unity Platform ye ekigendererwa kye kirala, kyakulaakulanya ggwanga, kyakutambulamu n'amaanyi g'abantu. Gwe mukwano wange ali eyo ampuliriza. Ate omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'asobola okuba nga ayatulira abantu bano. Kuba jjo nawuliddeko Obed Bwanika ng'avaayo agamba mbu we are done with Nuupu, ng'agamba mbu bo bamaze ne Nuupu bagivuddemu. Naye ndowooza ekyo yakyogedde mu bukyamu kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu taba kuvaayo ku nsonga eyo n'ayogerera ababaka bano, osanga tiwandibaddewo kikyuka. Kitegeeza buli nsonga eggwawo n'ekigendererwa. Everything happens for good. Buli kintu kiggwawo olw'ekirungi. Kati oyinza okwebuuza nti kirungi ki ekyali mu ekyo? Gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi. Buli kintu gwe mukwano gwange kibaako n'ekirungi n'ekigendererwa, kuba kati bano ababiri nti wakati bamanyi bulungi nnyo ekyokkola, bamanyi bulungi nnyo kyekitegeeza okuba n'omukulembeze. Emyaka gyonna gye bamaze mu bukulembeze baadde tebategeera bukulembeze kyeki, baadde tebamanyi bukulembeze kyeki. Ono nno Mathias Mpuuga ne munne Obed Bwanika ebifo ebyo balimu mukulembeze wa National Unity Platform ekyewuunyisa yabibateekamu, naye emyaka gye baali bamaze mu bukulembeze teri yali ne mu bibiina byabwe bye baalimu teri yali avuddeyo balankinga mu bibiina ebyo bakuba pointingako nti gwe gundi nkwadde ekifo ekyo, nkwadde nakino ekifo wekiti. Kitegeeza bali kye bali lwa mukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze lwa National Unity Platform. So nze ndowooza baani badde bamulankinga bulankizi ne bamurespectinga ne batandika n'okumwebuuzaako butya engeri ki bwakikolamu, nabo ne bagoberera ye ne bamukoppako engeri gy'atambuzaamu sisitimu ye. Si muntu wa bujja, era yavaayo n'abagamba bulungi. Juzi twali mu kuziika muganda waffe Ssekasamba eyali yafiira eyo mu mawanga e Bulaaya, yavaayo n'abagamba nti no nga bataddewo embeera, n'abagamba nti no muganda wange Mpuuga nawe Abed nze yabalonda ku bifo ebyo, kati sibalinaako mbiranye. Ekifo ky'okusiima ne bamwebuuzaako oba ne bava ne beetondera eggwanga, kubanga yali abafudde abakulembeze abalungi. Batandika kwogera na kufuna amagezi malala ate ag'abawabya. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye kyenjagadde kutegeeza nti nno abakulembeze baffe bano bategere kye bayita okukulembera, bategere kye bayita okufuga n'okukulembera, n'okwewulira eryanyu muli. Omukulembeze olina kuba nga okulembera bubaka abantu bwe bakusindika okukola, so si kufuuka nti nno gwe mufuzi mu bo. Tolina kufuuka mufuzi mu bo, wabula olina bakulemberamu biki bye bakutuma osobole okuba nga obaliidinga mu nsonga yonna yonna, oleme kuwaba. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ate wenywerere ku kintu ekyo bakiyita experience, okunywerera ku kintu kyewatendekebwa oba kyewatumibwa okukola n'otatuuka eri n'omagamaga ku bintu ebirala ennyo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So kino kikuyigiriza okufokasinga ku kintu ekimu n'osobola okuba nga okijjamu omulamwa n'okinyikira n'omanya nti no kati eno ensonga gye nyina okuba nga nkwatako yentwala mu maaso. Omukulembeze baffe munakwata eyo ensonga ejja bayambako nnyo okuba nga munywerera mu kifo kimu. Nagamba nti nno
n'agamba nti no talenti yo gwe omukulembeze gy'olina esobola okutuusa buli wamu w'oyagala okubeera n'okulankinga wonna wonna w'oyagala n'ekifo ky'oyagala okubaamu, naye ekijja okukuumirayo ze characters, kye bayita character yo yejja okukuumira. Kati character yo bw'ebeera ng'eri awo njabayaba ng'eddumira kino na kino erimu engeri y'omululu, togenda kubanga weekuumira mu kifo ekitegeeza character yo egenda kuggyayo talenti yo gye yasobola okuba nga ekuteeka. Kuba basinga mu claiminga nnyo Robert Kyagulanyi yatufuga atya, talina na talenti mu by'obukulembeze, kati eky'obukulembeze kiteeke wali ku bbali.